olunaku banange oli wakabi ensize simanyi nakumanya nali sisuubira nti oba walibaayo n'olunaku nirembako ku showamu nga tuliko abantu batya babiri naye bannange okupidde sho mu kusiimaawo nga tuli mu byaku abaana agamba naye ate oyo gw'olaba mu kifaananyi ye Baby Deo Sitakati omugenzi. Ebyo bye bimu ku bigambo bye bye yali anyumyamu ng'anyumiza ab'emikago, ng'abanyumiza olugendo lwe olw'ennyimba era abanyumiza wa eyajja ekirowoozo ekyamujja ku ddiini ye ey'Obuyisiraamu, ekyamujja ku ddiini ye gye yakkiririzaamu okusalawo okugenda mu ddiini ey'obuwangwa. Baby Deo agamba nti ye ekyo kyali kirowoozo kye kuva dda, ng'ayagala okukkiririza mu nnono n'asalawo okusala ave mu nzikiriza ye asalewo adde mu nnono, era abadde musajja wa nnono nnyo. Era twalabyeko mu kufa kwe ng'abakulembeze ab'ennono baabadde basaale nnyo mu nsonga z'okukwasaganya amaziika ga Baby Deo, era bagamba nti wakuziikibwa lunaku lwa nkya ku Sande ewaabwe Kiyuuni, naye ng'agenda kuziikibwa mu ngeri ya buwangwa na nnono kubanga abadde yasala n'adda sayidi yeeyo. Ebigambo bye bino era tujja bisubwa nnyo. obeere bulungi zebabatadde bwetwe nomugamba nagamba ekituufu obeera sita ekituufu kyekyo katumaze nekitegera koze nze namanya nina kuyimbira bagezi, nina kuyimbira bayimbi, abayimbi bayimbire abantu, nze nyimbira abayimbi bayimbira abantu nga tumaliriza banfolowinga era mikwano kyange bonna mwena abayimbi nga tumaliriza music industry ogirabawa mu korona ono oba nga avuddewo n'abayimbi abasabiriza okyayita muyimbi kati oba erinnya ogenda lyejjamu nze ndi muyimbi omanyi kyetaaga omuntu atajjukira gye yava tosobola kumanya gyolagasi nze ndi musajja muyimbi sirirekerawo kuyimba kuba kati nyimba nyumirwa waliwo okuyimba we nakuyimbiramu nga nze nina okuteekamu sente negayirira nakunakimu naye ate kati waliwo enatuuka just nyimba lwenjagadde neŋamba kati kanteekeyo kavidiyo kati kambayimbirika kuba sente wezi ate n'abantu nabayimbira dda temulina kyemumanja nyimba zonna wabula kiri kyombuuziza ekyabayimbi wembalaba industry eno eya music abayimbi mutandika okugaziya ku bwongo bwammwe okumanya ebirala bye muyina okukola mbeere nga luna mubiru nagenze wali emakindi nendyawo nyo mu restaurant ye nawali ewaani ewamisa kisimagula genda nendya kamenya n'abayimbi abalala mukolewo ebintu ebifaananako bwe bityo kola restaurant eyo gy'obeera bajja kujja bafaanizi bo bali emmereyo kole bala baziyimiriza kolawo botiika ebintu ebyenjawulo bannange muleme ate kutufuula nti nno abantu muleme bafuula nti muyimba buyimbi naye temutegeera obwongo bwe muteeka mu kuyimba ate mubuteeke mu kulaga abantu nti mutegeera taani okulaga nti mwalonda bironde kyakugwako bugu kyali kizunga nekikugwako ekyoluyimba n'olufunaawo naye nga gwe omuntu wali tokolaki wali totegeera yoyo Baby Deo abadde ng'akuutira abayimbi nti mubeeko ekintu ekyenjawulo kye mukola, muleme kubeesingira nnyo ku nnyimba, oteekewo ekintu abantu kye bali kujjukirirako ne bw'aliba nga music wo oluusi agendedde, kubanga omuntu yenna omuyimbi obeerawo naye ate otuuka ekiseera n'ovaawo, naye ate w'osigaza ky'otaddewo abantu kye bali kujjukirirako, waakiri abantu bakuganyulwamu ne bagamba nti gundi omuyimbi yattirawo ekifo kino wetusanyukira kati obudde buno. Baby Deo agamba nti ye omuziki abadde agukubye ekimala nga takyetaaga nnyo kulya ku music, kwe kusalawo ave mu ddiini ye gye yalimu. Mujja tusonyiwa tabagambye nti yabadde musiraamu wadde musajja mu katoliki, kwe kusalawo okuva mu ddiini ye ey'obukatoliki gye yabaddemu n'asalawo adde mu buwangwa n'ennono. Agamba nti omuziki abadde agukendeezezza ate asooka aweereze ku bajjajjaabe, n'olw'ensonga eyo luno lwe lugendo lwe nga bamugjayo okumutwala abantu bamukubeko eriiso evvannyuma. Kiseera kya nnaku bambi Baby Deo bangi bagenda kumusubwa nnyo kubanga bagamba nti abadde musajja wa byafaayo, abadde musajja atanyigirwa mu nnoga, abadde omuntu atasangika mu bayimbi, nga ye muntu ayimirira ku kigambo kye ate ng'alina omutima ogusalawo nga bw'agamba nti kino kye njagala takivaako nga tamaze kukiggusa
abadde tabuukabuuka na bintu ng'abalala osanga nti akwata kino n'akwasaganya kiri. Abadde asooka kuggusa nsonga ye n'alyoka agitta ng'amanyi nti etuuse w'agyagala. Mbeera bweti nga Baby Deo Star munnange omulambo gwe bagutwala bwe batyo ku National Theatre yeeti embeera bweri yakinyika gobe. Omuyimbi Baby Deo Star atwalibwa bamujja e Mulago mu mochale era wuuno atwalibwa ku National Theatre. Ambassador Amba okoje Baby Deo Star bamutwala oba tusobola oyingira okutambulira kuno. Baby Deo Star eyo y'emmotoka ezigenda okutambula ne Baby Deo Star okulabika nga ate munnange atwalibwa bw'atyo munnange eri ku National Theatre bulungi nnyo ennyini ddala. Eno yembeera bwekyo bweri tuli Mulago era ali mu kuva Mulago bali mu kumugjayo bulungi nnyo nnyini ddala bamutwale era nga emmotoka ezigenda okulabika nga zimwerekera nazo ziizo weeziri. Tuli Mulago omulambo gwa Baby Deo Star bali mu kugugjayo. Omulambo gwa Baby Deo bali mu kugugjayo. Gugwo gulimu eyo ambulance eyo mwe guli omwo mayitiye mwagitadde weyolekera wali eri National Theatre. Agenda kwolekebako emmotoka eyo etuddemu ab'eŋŋanda gyolaba eyo etuddemu ab'eŋŋanda beetereza balabike nga ate munnange bafuna engeri gye bagenda. Mwana twandifunye booda. Mbeera ye soka jeno mbeera bweti bweri katugende nkuweko okwo ku mukulu. Musange wali ku relief obo masobola yingire moroka abasobola yingire abasobola muyingire tende kwa liku simbala kamu bantu abantu baleke tumalote Anko it's okay tugenda ali kubona office twaleko Anko abantu abatatu out tugenda direct nze yabudu tugenda tokusuulisha kati then musane alwe kifualikira kikwesike nze yabudu tugenda abayo baba nagenderamu aliwa wale tufunye kalifuti owa boda genzi owa boda avuga wa mawuli kale owa boda avuga wa mawuli tugenda nkutwala mpaka ku National Theatre wali eri ogenda okulabika nga ate obeera
Amba. So kondere ko muno. Baba. So tugenda ku National Theatre nkyabatwalira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Mugende nga mubakwata. Gloria, afuna boda. Kanfuna note. Kale. Ndi yawe tuweri. Hey, uncle. Tulabe ekiriwo. Ogende nawe? Osangayo abantu ab'enjawulo ng'abayi. Ogenda direct ku National Theatre. Zonna bwe zirina okubeera. Ate era naye gye bagenda okuba nga bamuyimbira. Manya bateeseteese batya era olunaku lwaleero kigenda kuba kitya era kigenda kubeerawo nfa ate Kutwala ku National Theatre. Ate omulambo gwa omukulu Nabideo olugenda kwaleka nga lusuba olunaku olwaleero wendagala era olugenda essaawa za kakati oluvannyuma lw'okuba nga abamujje bakyali wali eri n'ab'emikwano abamu ababadde bazze abasiibye ku mokyali okuva akumakya saawa zino amantolekedde wali eri bashamalizie obosi
mubiri gw'omugenzi Baby Deo. Bannabitone banne bwe bagenda okubeera nga bamukubirako eriiso evvannyuma. Tukimanyi bulungi nti ono abadde muyimbi era ng'asaana okuweebwa ekitiibwa ng'omuyimbi omulala. Bamutwalako ku National Theatre abayimbi banne basobole okumukubako eriiso evvannyuma. N'olw'ensonga eyo kaseera kannaku ab'eŋŋanda bayita mu kaseera akazibu okuwulira nti omuntu waabwe ataalwadde bagenda kubeera ng'olunaku olw'enkya bamugalamiza ku bijja bya bajjajjaabe. Mbeera ya bunkenke nnyo. Nange nembeera neesanyuka nnyo nnyo olunaku olwo lwankolera nnyo. Gomanyi okubanga sita w'ensi yonna ayimbye mu kayimbako ate ng'akamanyi kati ate sita kyava mbuuza naŋŋamba naye lwaki weeyita sita ng'ate tonabeera sita kozi olimba naawe zinabeera sita ntya olaba gwe oyina ba followers bayitirivu nnyo bakugoberera nze nkwegomba kati ate olaba omumanyi nga wayigana akayimba kange n'onkubira namu mbeera sita oba sibeera sita ngobeere bulungi.